Asirikale b'ekitongole kya poliisi kya Flying Squad nga bakulembeddwamu Afando ku Richard bakutte Ababi ababadde Batigomye ebitundu by'emikono nga bano basangindwa n'uniformu z'amagye saako empinguga zino zibadde zeeyambisibwa Ababi okubba abantu ba bulijjo. Abakwate kuliko bakasaba Brian Shafik Sentamu, Asimwe Francis, Wamala Moses n'abalala bano nga poliisi yazizza mu maka gaabwe era ne basangamu mpingu n'ebyambalo by'amagye. Brian yannyonnyodde gye bafunamu ebintu bino ng'agamba nti afande Shabani okuva mu balakisi y'embuya mu biseera bya lockdown yabimuwa. Uniform najja ku musirikale mu Shabani akolera mbuya ambulizaako abantu mu budde bwa lockdown n'ensigaza. Ate office uniform za pinago Ndi mukozi olina kaadi ya mbali nakatandika just few weeks mbali sinafuna kaadi. Bosi we yani mu pinago Transport manager mitakwete milioni 18. Ndira katono ndipizemu. Sente za gavana bwana sigwawo. Afande Shabani yaruliddawo. Afande Shabani yakwa uniform yaruliddawa. Tana okulabika. Ne wetu video. Basente bitundu balazenga obuzibu obuva ku balandiroodi abaleeta abapangisa nga tebategeezeddwako. Ekitundu kyajjamu simumanyanga ko ne landiroodi we tamwanjulanga ko gye tuli. Ekyokubiri alina biwandiiko byonna bimwogerako ng'omutuuze mu zooni eno era naye mubuuza nga tamumanyi. Ne kirabika tibalandiroodi nabo baleese obutali butebenkevu mu bitundu. Tukuba enkiiko ne tubategeeza nti nga tonnaba kukwata ssente ya muntu yenna sooka okole ki omwanjula omubuuza ebbaluwa gy'avudde olyoka okukwata ssente. Abatuuze bano badde sibamanyi kuba nabo bennyini bagaba bazze eggulo. Ekikugu kino kigenda ddala mu maaso ne beolekera ebitundu by'eggayaza n'amavundu gye basanze empingu nga nazo zibadde zeeyambisibwa Ababbi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala Luko Wesigire akasizza nga bwe bakutte Ababbi bano era alaze ekikwekweto kino nga bwe kikyagenda mu maaso. Poliisi yaffe ina ebikwekweto byekoze mu ekwata abantu 8 bagambye okuba nti nobadde benyigira mu bubbi okwetooloola wano mu Kampala ne district ezirala. Mu bimu byetwekebejjaza ebintu byabwe mu mayumba gaabwe tusanzemu ofiisi ezigambibwa okuba nti z'amagye, ID z'abamagye, ebintu ebiteebezo okuba ebibbe n'ebirala era nga n'abantu badde babalumiriza okuba nti nno babeera bambadde ezo yunifoomu ng'ate si bannamagye. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso tujjamba tubawaali.